ku radio eno mama. Nsanyuse nnyo kubanga munkyazizza. Amen. Era nsubira abantu bonna radio eno etuuka wala. Bakama bange mwe bali kunkyaza erinnya Jagwe Wilson nga babagambye. Nze no ndi mbalinde mukulembeze era nkyali ku lukiiko lwa Kikaaya zone A. Ekikaaya wano? Ekikaaya wano. Tuli ba neighbor bammwe nnyo. Ku lukiiko lwa Kikaaya A, LC1 ng'omuwandiisi. Naye mukama wange nga womanyi nti omuntu akola obulungi asiimibwa. Era bakama bange nga be bantu baffe bano betukulembera bansabye ntandule ku bigere yeyagalize ku ntebe ya LC3 kansala Kikaaya North. Bakulinyisiza amadaala. Baninyisiza amadaala. Nga mu Kikaaya North nno muno mwe muli Kikaaya A, Kikaaya B ne Ddungu zone. Mukama wange nange nsanyusa okulaba bulijjo kuwulira buwulizi naye kati nkwota buliro. Sebo. Ebintu bitambula bitya? Ebintu tebyalitambudde bubi. Nze ndi musajja ze independent. Oze independent? Yes, sebo. Era nkutandika nze saatagalako. Nga bwe tukulaba bw'ozze tolina gy'osookedde? Sina gye nsookedde. Nga bwe ngwemye nti nze ebyobukulembeze mbitandikidde ku LC1. Era LC1 yezenga enkola ki ng'enzimba. Ffe mu mpeereza eyaffe nga LC1 ebiseera ebisinga tetusosola. Twagala okukolera abantu. Mutunuulira busobozi. Nti service etuuke buli muntu. Era kino kyampaliriza nnyo gya independent. Era akabonero bampadde ka mupiira. Ojide ku mupiira? Mupiira. Era nali boola muganda wange asamba namba 3. N'olwekyo programu yaffe ensogiraba otya. Nfunye omukisa okuliza ku birowoozo bya mukadde waffe Dokita ng'engeri gy'atemyetemyemu ebintu ebyo. Omanyi tulina okumanya eggwanga Uganda gyali emyaka egy'emabega ne kaakati likyuse nnyo. Eggwanga likyuse nnyo. Era Dokita eggwanga bwe balimanyira eggwanga lyavaawa. Si we liri. Nga tutambula ku nsonga y'Abaganda baffe. Omanyi omukulembeze yenna ekigambo kyo kikulu. So tulina okwegendereza ebigambo bye tuleka ku mpewo oba gye tuba bwe tuba twogeredde nti ekigambo kyo abantu basobola okukijjamu ebintu bingi. So nga tugenda ku nsonga z'Abaganda baffe bano omulama gwe twayogeddeko awo Amufumbiro bali makomera saawa eno. Bali makomera. Naye nga ki ekibateesaayo? Kyeki kye nkugamba nti olulimi lwaffe tukyasobola okuzannya ebyobufuzi naye nga tusobola okuba nga twogera ensonga. Singa mwegendereza ebiseera ebisinga muganda wange oyo nga apresentinga kubanga mugobereddeko nnyo. Ali aggressive. Ate gavumenti newe nebeera gavumenti endala yonna eneekwata obuyinza. Obuyinza bakola ki? Babulwanira. So kyensaba abakulembeze bonna abajja. Kyogamba gavumenti ne bwe ya Nuupu n'awanda ebigambo emusaayo. Emuteekayo. Muganda wange emuteekayo. Gavumenti neki kye tuyita gavumenti. Gavumenti erina okusigala nga yenywereza mu buyinza naye bwe banga tekosezza bantu. So kyensaba baganda baffe ffenna abazze ebyobufuzi bino tubikwate kisajja kikulu.
yes kubanga waliwo ensonga muganda wange oba mukulu wange dokita yatugambye nti Uganda yali ekyasinga okutegeera bwe baali bagezi nnyo naye kati bebasemba muganda wange njagala twebuuze ffenna abali wano civilization yatandikirawo wano si Egypt presenter Seko ekibuuzo kiri ffenna civilization yatandikirawa bagamba Misiri so Professor Sali yagadde wa Doctor agambe nti Uganda mu Africa mbwesembye kati esembye kati Professor Gambu yali yamanyi nnyo yes kati wesembye kumanya Uganda tesembye